Ekyoto kino ekiteekebwa mu ttanka kitongozeddwa aba Crest tanka okusobola okuyamba abantu okufumba nga bakozesa amaanyi g'obusa bw'ente mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Eno eya plastic osobola kugijja mu kifo n'ogitwala awalala. Bw'oba osengusa oyinza kukola ki? Oyinza gitwalayo. Ate abalala waliwo ababeera mu nsozi. Waliwo ababeera mu nsozi. Ng'okusima wansi kizibu nnyo. Kati bw'oba obeera wantu awagumu nnyo. Kati eno yebe kusaanira biogas eno eya plastic. Omukolo gw'okukitongoza gubadde ku Imperial Royal Hotel mu Kampala nga wasoosewo omusomo gw'okubangula abantu omugaso gw'obusa nga babujja mu biogas, ebigimusa, okubukolamu emmere y'embizzi n'ebirala. Omukungu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bintu ebikolebwa mu busa bw'ente, Caroline Tuhwezeyine, annyonnyodde engeri ekyoto kino gye kikozesebwamu. Kwata obusa n'otabulamu ki? N'otabulamu amazzi. Bw'evaamu egenda muli wagula eno. Kati gaasi bw'eba ejjudde kino ekyawagula ekidiramu kitandika kukola ki? Genda waggulu. Omusasi waffe ayogeddeko n'abamu ku beetabye mu musomo guno. Ndowooza nti ajja tutuyamba okusinziira ku oli gwe tubadde tulina. Kubanga oli tubadde tukozesa ebintu bingi, kusima ebinnya, seminti, ebinnya badde osima bibiri. Mu ngeri y'emu, minisita wa tekinologiya mu ggwanga Ruhakana Rugunda agguddewo institute esookedde ddala okusomesa BOP ne tekinologiya mu buvanjuba bwa Afrika era n'asaba abavubuka okuyiga okwetandikirawo emirimu nga gavumenti bw'ebayambako. Yeebazizza abatandisi ba institute eno gy'agambye nti egenda kuyambako okutuukiriza ebigendererwa bya gavumenti ey'ekyasa kino. I encourage more people to start business ventures in global high-profile industries like information technology, enabled services, and BPO outsourcing. Setimba Joseph ne Ibrahim Bwega bibakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.